Olunaku olw'eggulo nakoledde story ku video vixen eyali mu video ya BWIINO eya KIGWA leero amanyikiddwa nga Hidaya Mash era ng'ago ge mannya g'akozesa naddala ku Facebook oba social media platforms ez'enjawulo. Amawulire gabadde gaakagwawo ne nkutegeeza mbu gabadde mawulire ga nnaku nnyo nnyini ddala okubeera nga mwana muwala ono yalabikirako mu video ya BWIINO enubyani KIGWA leero tiyatuvudde ku maaso. However, nabadde sinaba kubeera nga nkonfaminga details ezisukkaawo awo naye right now tufunyeko ku details ezimu however much nti tetunakubeera nga nazo tuzikonfaminga kubanga abantu abasinga badde beebuuza mwana muwala ono yafudde ki. Recently awo nakolako ku story nga ebifaananyi bitandise okubeera nga bisatwetinga ku social media platforms ez'enjawulo nga biraga mwana muwala ono ng'embeera gy'alimu si nnungi. However, abantu bavuddeyo okubeera nga boogera ebintu eby'enjawulo ku mwana muwala ono naki exactly ekyabadde kimusse kubanga bwe yakolera video ya KIGWA leero yali muwala mulungi ng'alabikira ddala bulungi. However, agenza okubeera nga ava mu bulamu bw'ensi eno ng'ebifaananyi ebiri mu kubeera nga bivaayo gyali ng'amazima ga Katonda bitiisa era nga byennyamiza. Abantu abamu ne batandika okubeera nga bagamba okusinziira ku mawulire ne headlines ze bakubye okubeera nga babika mwana muwala ono mbu yali yafuna akawuka ka mukenenya oba obulwadde bwa siriimu era nga bwe bumu ku bumujje mu bulamu bw'ensi eno. However, information eyo tekonfamingibwa kubanga okusinziira ku bifaananyi abantu bali mu kubeera nga balaba buli omu ali mu kubeera nga ateekawo ekikye. Wano ku SMX Media newaddeyo nenkugamba nti ngenda beera nga nkutuusaako full details gwe kyolina okubeera nga okola subscribinga ongende ku notification bell ebisigadde obitulekere naye nga kitalo nnyo kitalo ddala ekya mwana muwala ono yali video vixen. Ogenda nolaba video ya KIGWA leero mwalimu BWIINO ne Nubyani. BWIINO bamuwa omuwala vixen ne Nubyani ne bamuwa omuwala vixen kati yali vixen wa Nubyani gwe tuli mu kubeera nga twogerako right now nga embuyaga ezikunta. Ngenda kusaba subscribing for more details togenda beera ng'ozimisinga. Siri waneno ku SMX Media nkutegeeze nti sobola bulungi nnyo okulangira bizinensi yo gwe tukubirako obukubiziko enamba y'essimu ebisigadde n'obitulekera. Abasumu Labo Products abakutuusaako products z'omu kisenge eziri 100% nakyo omusajja nga tomalako bulungi mu nsonga z'omu kisenge bagenda kuwa horsepower ogenda tandika okwenyumiriza mu ky'okubeera omusajja ewaka ate gwe omukyala nga bakuvumidde ebbanga nti olina bukalu ez'ensonga nnafu nnyo gwe wena alina infections osiibwa ovaamu amazzi galinga amata wetakulatakula infection eya buli kika yonna yonna bagenda sobola bulungi nnyo okubeera nga bagikujjanjaba wanino ku Sumu Labo Products. Bakoleko ku enamba y'essimu bajja sobola n'okukola delivery wonna wonoobeera oli ku kasente akasaamusaamu. Bakubireko kati osobola okubeera ng'okola order.